Sheikh waliwo akeeka omwana abazaaliddwa tumusalira akeeka. Akeeka eno mulimu okusala, omulenzi bamusalira kino, omuwala bamusalira kino. Abamu ensangi zino tulaba bateeka emikolo ne bayita ku bantu abasigadde abalala okujja okulya ku mmere, ne bateeka n'emmere. Embeera eno eri etya? Ekyekyeteeka mu nteekateeka eno y'akeeka? Akeeka sunna muakkada, sunna nywevu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasalira akeeka bazzukulu be Hasani ne Hussein. Era n'atugamba nti omuwala asalirwa embuzi oba endiga emu, ate omulenzi embuzi bbiri oba endiga bbiri. Bwamusalira oba bwasalira omuwala oba omulenzi ekisinga ku ekyo, ente oba eŋŋamiya tekirina buzibu. Kigambo ky'abamanyi abasinga obungi. Mwabanga gyasobodde? Bwaba gyasobodde era eba emumalidde. Sunna kugisala lunaku olw'omusanvu. Olw'omusanvu lwe lulwa? Olw'omusanvu okuva lwazaaliddwa. Kitegeeza bwazaalibwa olwokutaano, olw'omusanvu lujja kuba lwakuna. Oba tosobodde 14, oba tosobodde 21, oba tosobodde wofunira obusobozi. Nga kyekisinga obulungi tebwateekawo nti olina kukola bwoti obusiraamu, wabula oli waddembe okugifumba n'oyita abantu ne bagirya, oluganda, ab'omulirwano, abasiraamu. Nga kyekisinga obulungi olw'okuba kibaamu okumanyagana, kibaamu okuyunga oluganda, kibaamu ono gw'osalidde akeeka okumumanya n'abantu okukola ki, n'okwebaza Allah olw'ekyengero ekyo, n'abantu abazze okumusabira, okuyita abantu n'okumutegeera, kumusabira batya, buli amulabako n'agamba barakallahu laka fil mawludi laka, omwana oyo Allah amuteekemu emikisa wahakada. Oluvannyuma n'obagabula. Bwe kityo era okkirizibwa okugabako emu n'ogisigaza nga bwe tukola mu udhiya. Era oli waddembe okusalawo n'oga nti leero sisobodde kubayita, naye n'osala n'obaweereza buweereza ennyama, bo ne beefumbira. Byonna akeeka oba okoze eki? Ogituukiriza, la haraja fi dhalika. Bw'ogatta n'ogaaka nfumbe ate empeereze nakuwa kyensobola, nakyo tekirina buzibu. Wabula mu akeeka ebyongerwamu biyinza ogifuula ate embi, ng'okusoma Qur'ani, n'okuweereza abafu, n'okukola ki, kullu hadha khilaafu sunna. Kikontana ki? Sunna. Mukolo gwa kulya, mukolo gwa kumanyagana, mukolo tegubaako birala byonna. Oli bw'aba ayagala kusabira mwana, musabire mu ngeri ye awaatudde. Sikuteekawo nkola. Tibutuba tutandika tutunalya tusooka. Abamu basooka ne basoma edduwa z'abafu, abamu yakola edduwa ey'olukale ne basabira omufu aba omwana. Kullu hadha khilaafu sunna walam yafalu salaf, tebakikola abakulembera. Ekigambo ekyo buli tukyogera abamu bakaluubirizibwa kuba yenkola mutugana kusaba temwagala tusabe gye baakuliramu, naye nga ekikulu in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah. Mba mwagala Allah mbeere nga mungoberera, Allah ajja kubaagala. Wa yaghfir lakum dhunubakum, ate ajja basonyiwa.